Skypins Tours and Travel weyekuteko ewamone Sanyuka TV obate sako muziki kwa Malaba tuze tulanga nga tubagamba nti abayimbi bangi nnyo bajja twegattako ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini tusibe streets ezisinga mu Malaba nga tubawa ekyessanyu twabagamba nti Skypins Tours and Travel w'omuwokutwala ebweru addiza kuba tu abasigadde mu ggwanga n'olwekyo abayimbi bangi nnyo abali ku lukalala okuli omuyimbi Fefe Busi okuli omuyimbi Karole Kasita Acidic Vocals Captain Sikuta n'abalala bangi nnyo ng'ate ne ba surprise artists bagenda kubeerawo ku lunaku olwo amanya gange ddoboozi yenze Imikandesa your true African diva njagala okuteekena Sikuta toyina ye Kadwe representing from Kampala ate era ng'ali Malaba preparing for muziki kwa Malaba. Okay, tusanyise nnyo okubalaba abantu b'e Malaba. My name is Captain Scooter, Uganda Davido, dangerous in performance, active in energy, ready for Skyping events. Yo bro, gamba atanaba kitegeera nti ffe tuli Malaba. I'm here until the show. Era n'abayimbi bangi buli lunaku bannegattako bajja omukomu. I'll see you. Kanze mpulira biwulire era mbisoma mu mawulire musiza yazala mu straka olwakafiga ke namulekawo bu edikenzo yevulungalema. You know what I mean? I'm ready for the show and come prepared for maximum entertainment out of Skypins. Skypins Tours and Travel muziki kwa Malaba Sanyuka TV Imikandesa era nga kulina korona MC Katsa agenda kubeerawo nnyo sakone Sandra Lianda ajja beera nga atwegattako. Without wasting time, also allow me tuwerenga ne Don Chris CEO Skypins Tours and Travel ayina kyatugamba tukiwulire tweteeseteese tutya from the Don Chris Dons. Imikandesa n'abayimbi abali ku platform enambagala nnyo kitibwa Don Chris so far Uganda gweyinawo wemulifuna omulala ngamba wa Uganda yammwe but so far right now nze ndiwo era mujja kukkiriza so twasazeewo tuleete ekintu kino Malaba nga gumulundi ogwokubiri olaba abavubuka bannange abalina ebitone ebyenjawulo nze ne bannange bwe tukola ekintu kino tetukikola kufunamu nnyo naye twagala tutumbula ebitone by'abavubuka bannaffe mu kitundu kino kubanga nze ndi mwana nzaalwa ya ku kitundu kino so nandiyagadde nti enkulaakulana bwetyo mbanjirese si amaanyi nnyo tetugikuba nkokola twagaliza abaana bano ffenna kuba ffenna mutuleze mutuzadde era nga tusaba ennaku z'omwezi nga 24 mujje mu bungi mujje mutuwagire abayimbi bangi nnyo tubasuubizayo fireworks tubasuubizayo ebirabo bingi ku lunaku olwo betera okugaba biba byanjawulo mulimu fridge mulimu bintu bingi nnyo ebyokugaba ku lunaku olwo ate nga olunaku olwokutaano kagenda kuba kasiki wano olwejja kubeera kyetuyita open mic so abaana baffe bajja kuba batuyimbiramu tunakyera tukyanirize sijja kwogera bingi nnyo Skypins Tours and Travel ffe tuli Kampala n'olaba tuli Malaba tusazeewo tubaddize abantu bange ab'e Malaba naddala emyezi 3 emabega nfunye nnyo bakirayansi bangi nnyo okuva wano Malaba so nesalawo mbaddiza ekivulu kino ng'okuyimbira mutwalo gumu naye abayimbi bangi abayimbi bagenda kuba bangi nnyo so tusaba mujje nga bukyali security eri tight tewali wagenda kufuna buzibu yenna nga ku mulundi guli bwekyali era bwe kigenda okuba n'okusingawo mukama bakulu. Kale, Don wabayogedde ndowooza twongerako kitono naye nga njagala okutegeeza nti Skypins Tours and Travel bannange batwala abantu ebweru. Omuvubuka ali eyo galala genda mu nsi ez'ebweru obeere nga oyiriba ofune ku ssente ofune omulimu Skypins Tours and Travel bakugamba nti bakubireko ku 07009
nsanvu mwemu kyenda mu musanvu 0709 70 71 97 gwali e Kampala entinde basangibwa ku Haruna Mall level 3 eyo flow yonna kuliko Skype Tours and Travel. Welcome, security is okay, the people are ready to listen to you and have views with you. Any other thing left, leave it on table, we shall share. Nadhani sisi wote tuko pamoja, tuko kwa neno ya furaha, sio neno ya uchaguzi, ukaguzi. Kila mtu karibu kutusikiza na kututazama. Saa hii tuko live. Asanteni kunisikiliza. Mungu awabariki. Mkutano iko wazi. Mungu Mpisa sopaje zopo kubayindi abakwatide Malaba. First and foremost, narasaba kwebaza company ya Sky Spiritual Traveling Company ne director Don Chris. The chairman Linyo. This is the second time for the camera to be in Malaba. Ndi funanga omukisanga guno baguze. Please, kutufirwa misanga. Kubanga it is helping we the homeboys. The sopaje bandi montekele nibi de banga niji. Dimuinu wamemonja gara you love me. Nega sema maboko TV. TV ezeno neza. Tero ajibo yodiwa misa. Let's love Don Chris Project. Don Chris, enakuza mwezi abiri munyo mwezi uno ngenda kuba kupeni bazange zone peni kade. Ate ne video ya flume ndoza mukitegera. Mujeti wa Green Display Malaba. Mujeti tukwashomne Don Chris. Thank you very much. Tuna cappella, just a cappella of one of your songs. Yeah man, mina wewe tupendane, mina wewe tumariane. Usiwe na tatizo, usiwe na tatizo, usiwe na sweat everywhere you go. Inakuzongeza vile na mtemu ka feeling eko na thanks. Guys, Skype. For those listening and those watching to this TV, at this moment, I am ex-Lorino, representing Team Sweet Moment, representing Ataken in Uganda, in Malaba and Kenya. So, to everyone who is watching at this moment, we are saying we are ready for 24th this month for a street jam in Malaba. Osingerwe tupete, tulakinoka ngaje bwana peso, abalongebe, akaisha rengo wa a street jam Malaba alosonga boyki, Kangulu kaluka Skype in Ateso. We really appreciate Chris Don for giving us this platform. For Agogo geno mojate usukishite opajare na meke sipeya oniringa jani kotamite moyo ebina situ ngamtekeje eno ngaibondo mamegor kurme eno opajare sot kedom jenge koshe kolomte de ronde teseje ngede etunga aparangine isedo sabe mo kakileleba popotu gere ala oben tawmano kubuka ta Skype alama noi. Kale tuanze Elanga Chris, Anisha Ben Malaba. Nandi abadde bambi omuyimbi negomba wano, negomba Karokasita. Bambi Karokasita yonna gy'oli badde ntwala akanaakakiso okugamba. Badde ndagako kakorabo nawe korabo wange Don Chris sawa oyizo okuchogerako bambi badde ndagako nkoleko korabo ne Karokasita Mwoba wemuka gwenzisa ng'obikola nti nonze nja kwejusa. Baby, why you give me love, yet you know if it's love. You're going Cuba, it's on your chilo. Akasana popo machaye guayaka, getting your mubanga. Sente mubanga.
Garo atuwulidde ekitondedde ono ajja kubeera ng'akimaliriza. Kale, without wasting any time, mutukkirize tukozese obudde bwe tulina tuyiseemu drive yakkana twegatako wenna n'abayimbi be tulinawo bonna. Yeah, amanya gange bampita Polish Fashions the influencer. Kino ekibuuzo kigenda wa Top Dog Chris. Top Dog tukulaba nali ku show zo nga nziraba live. Olikola ku kudi onomuyaye Lily Pazo. Ekibuuzo kyange kiri easy. Don Chris. Don Chris. Abaana Malaba muno baagala ogenda bweru naye bakikola batya bakutuukirira batya kuba abantu oba tebaagaliza okitegera omuye ayinza okuba nga ali kwagala agenda nayitira ku sikuta oba oluusi ndibanga atuuka ku sikuta naye nga tebakukiriza okutuukawo tukikola kutya okutuukirira ekibuzo kyokubiri Don Chris olwo olunaku okitegera olwa 24 August muziki wa Malaba kikye tusuubira okulaba ngaffe abawagizi nganze Polish obuwagizi wa fefe omubwatu Malaba kikye tusuubira omuyaye ajja obaka ozege allow me to complete I want to complete. Don't Chris, let me take the opportunity to appreciate you for marketing our street Malaba, especially Wiggers Annex. Osegera, nze nkuze mu Malaba muno naye nga siraba nko show ebeera live. I sign up. Thank you so much. What do you like? Something like this. Being our first time, we appreciate yourself. Ona woje, zideo muhoji. Thank you very much. So my question is, my request, I don't have a question, I have a request, is Malaba. Since Chinomochidese na fetu funemo, so I was requesting if it is possible, mutuweyo koka office kaskai pins. Now instead of you guys carrying also from Kampala to here, when we also have a ground in Malaba, nga ojango omuntu nogamba abali mu office to take away ekintu nga kigasa abaana b'omu Malaba. Thank you very much. Thank you so much. Nomulala abaliwo ffenna tubuuzeemu Collins, I'm also a young promoter here in Malaba. My request was straight to Don Chris that tusaba otukwatireko wadde omwana omwoyo Malaba agenda to represent Kampala. Just typing erimba ate show yaffe egenda kutandika ssaawa 3 ez'olweggulo tewakyaliwo bintu byakubeerawo muteeka omuyimbi n'ajja ssaawa 10 abantu bakooye no twagala abazadde balete abaana bawati bali safe ssaawa 3 shojja kuba etandise. Ekibuzo omukyala badde agamba akabuuza ekyawo kristo kikulangirako wano anytime kwatagana ne ttiimu yange tulabe nga tuteeka wano ofisi naye tetunaba kufuna kifo kirungi tuliteeka ofisi ezaffe Malaba era nga mbebaza okusiima tetubakolera omuvubuka oli abuuzizza ani abadde agambye yeetagayo omuntu omu akrisi omuvubuka Malaba ekyo no kyekirooto kyaffe niwe tutwalayo omuntu omu nayingirawo ku Malaba eno kubanga nze kyensinga okwagala olwaleero luno abantu bangi abali eyo nga tebamanyi Malaba bamanyi Busia kati nze kikye neetaaga ka buli muntu ali amanyi Malaba naye yonsi eri mu Uganda olusalo ya Uganda ne Kenya. So ku Lwokutaano bwe tugenda okulonda omuntu oyo omu bwe tunatwala e Kampala ayimiro lwamala.